Hallelujah, hallelujah, praise God. Twebaza Katonda olw'amakya amalungi, twebaza Katonda nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Good morning Holy Spirit, good morning Abba Father, good morning our Lord Jesus Christ of Nazareth. Baganda bange mu Kristo mbalamusizaako mu linnya lya Yesu. Amakya amalungi, this is morning breakfast. Tugudde wakati mu nnyiriri. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba tugudde wakati mu nnyiriri. Amiina. Tuli mu bikolwa by'abatume essuula ey'omusanvu, tugenda kusoma olunyiriri lwa 5:6. Mukama waffe yeebazibwe. Acts chapter 7 verse 56. Amiina. Bayibuli egamba bw'eti, and said, look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Ono Stefan ye yali ayogera bino nti ye yalaba eggulu nga libikkuse, ng'eggulu liguddwawo, n'alaba omwana w'omuntu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Amiina. Nga ye Yesu Kristo. Abange gwe kiki ky'olaba? Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, this is morning breakfast. Bukya walokoka, kiki ky'olaba? Biki by'oze ng'olaba? Ono Stefani tutandikidde wakati. Mukama waffe yeebazibwe. Wakati mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba they persecuted the church. Nga Sawulo tanaafuuka omutume Pawulo. He used to persecute the church. Nga tabusi abo ababuulira Kristo, nga tayagala kuwulira, avaayo ayogera ku Kristo. Abange we yatuuka ku Stefani ne basiba Stefani wakati mu kibuga ne bamukuba amayinja. Baramidist stoning Stefani. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bakuba Stefani amayinja, wano wayogerera ebigambo bino. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda n'agamba nti nze ndaba eggulu eribikkuse, ndaba eggulu eriguddwawo, era nga ndaba Yesu Kristo ayimiridde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda. Wulira statement eyo. Wakati nga bali kukuba gayinja, ye teyakaaba nti woowe naranfudde munzitira ti talina nakikolimo kye yafulumyawo. Nsaba otegeere morning breakfast ey'olunaku olwaleero. Bayibuli egamba nti Sawulo omutume Pawulo nga tanafuuka omutume Pawulo yayigganye ekkanisa. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ayigganya abasumba b'abatume, banabbi, ababuulira enjiri, abasomesa b'ekigambo, ng'abakuba paka kufa. Kati yatuuka ku musajja Stefani. Bayibuli egamba nga tuzeeyoko ku lunyiriri olwa 5:5. Naye bwe yali yajjula omwoyo omutukuvu. Ono Stefani yali yajjuzibwa omwoyo wa Katonda, yali yajjuzibwa omwoyo omutukuvu. N'ayimusa amaaso ge mu ggulu, oba n'akaliriza amaaso ge mu ggulu, n'alaba ekitiibwa kya Katonda ne Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Abange, by'oyagala okulaba oteekeddwa kubeera mu mwoyo omutukuvu, nga wajjuzibwa omwoyo omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwa. Abooluganda, togenda kubiraba n'amaaso gano agaffe gano agalaba wano nti leero eno ntebe eriwo etono, gundi ayambadde olugoye bwe ruti. You have to switch off, oba you have to switch on to the spiritual realm. You switch off the physical realm, no switching on the spiritual. Am I talking sense? You switch off the physical, no switching on the spiritual. Yes. Mukama waffe yeebazibwa. Abooluganda, kiki ky'olaba muganda wange? Hallelujah. Ono Stefani, Bayibuli egamba yali yajjuzibwa omwoyo omutukuvu. Muganda wange, nkubuulira nti w'ojjuzibwa n'omwoyo wa Katonda, gwe togenda kulaba bino ebikolebwa ku nsi. You're not going to trend with each and everything.
gw'ogenda kubeera ng'ate gwe oli mu nsi ya mwoyo, nga gwe by'olaba kabakuvume kabakukube kabakole batya, gwe ng'olaba mu nsi ya mwoyo, olaba kitiibwa kya Katonda, olaba Kristo ng'ayimiridde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda. Togenda kulaba bino bya nsi, togenda kulaba oyo akuvuma, togenda kulaba oyo akukuba. Just imagine and meditate on the situation that Stephen was in. Bible egamba this man was stoned in the middle of the city till death. Yakubibwa amayinja wakati mu kibuga, yakubibwa amayinja, naye amidst all that pain, for him he was not seeing the pain, for him he was not feeling the pain. Osobola okumbuza n'ongamba ye ate pain nayo bagiraba. Yes, anti baamukuba gayinja, olabira ddala obulumi obugenda okutuukako ng'omuntu akutte oguyinja, naye Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe nti w'ojuzibwa n'Omwoyo Omutukuvu, you don't feel that pain, you don't see that pain, but instead you see the glory of God. You see Jesus Christ seated at the right hand of our heavenly Father. Oh Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, Mukama tusaba tujuzibwe n'Omwoyo Omutukuvu, tujuzibwe n'Omwoyo wa Katonda, tujuzibwe n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama tukyali mu ŋŋambo, tukyali mu kulwanagana, mu kwesojasoja, mu kuvumangana amazima gali nti we are not yet filled with your spirit, with your power. Tuyambe Mukama, tusaasire, tusonyiwe. Tuli mu lugendo lw'obulokozi buno Mukama, naye ng'omubiri gutusiize kabaka w'abakabaka. Tukyali ku bikolwa bya mubiri, tukyayombagana, tukyali mu lugambo, tukyevuma, tweyawudde. There is division among us. Nze ndi wagundi, nze ndi wagundi. Mukama tusaasire ogwo mubiri, naye tusaba Mukama Taata otujjuze n'Omwoyo Omutukuvu nga tulaba gwe weka Mukama, ng'ekitiibwa kyo kye tulaba mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, Omwana wa Katonda omulamu. Laba Sitefani Mukama yakubibwa amayinja, naye Katonda wange n'abo abaamukuba amayinja Mukama yamaliriza ng'abasabira ng'agamba Mukama omusango guno guleme okubeera ku bo, saasira. Naye Mukama ffe tusalidde bannaffe emisango, tukolimye lwakuba tuli mu mubiri. Mukama tuyambe mu morning breakfast eno Katonda wange. Oh, otujuze n'Omwoyo Omutukuvu, otujuze n'Omwoyo wa Katonda. Mukama tusunguwala, Taata tusunguwala, Mukama tusunguwala, ng'ekitulaga tukyali mu bikolwa bya mubiri, tukyatambulira wansi w'omubiri, omubiri nga gukyatufuga. Laba Sitefani Mukama yakubibwa amayinja, naye teyasunguwala, wabula yabasabira busabizi, n'agamba Mukama tobabalira kibi kino ku bo, naye saasira, sonyiwa. Katonda mwange tuyambe, tujuzibwe n'Omwoyo wa Katonda, otujuze n'Omwoyo Omutukuvu, otujuze n'Omwoyo Omutukuvu, otujuze n'Omwoyo Omutukuvu Mukama, tubeere n'okukkiriza okumala. Omwoyo Omutukuvu oyimusa okukkiriza kwaffe nga tutunuulidde Kristo eyatufiira ku musaalaba e Gologota, atudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ali mu ggulu. Taata twetaaga Omwoyo wa Katonda, tujjuze n'Omwoyo Omutukuvu Mukama. Amazima gali nti tubadde tetunaba kujjuzibwa Mukama, ng'ekisa kyo kyekituwaniridde. Mukama tuze olunaku olwaleero mu morning breakfast eno, otusaasire, otusonyiwe Mukama, otujjuze n'Omwoyo Omutukuvu, otujjuze n'Omwoyo wa Katonda. No matter what the enemy will raise up, nga Mukama tulaba kitiibwa kya Katonda, nga Mukama tulaba Kristo omwana gw'endiga, nga gwe tulaba Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. Taata tuyambe mu morning breakfast eno Mukama, tukwegayiridde. Oli Katonda ayamba Taata, Mukama tukusaba otujjuze n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Tujjuzibwe n'Omwoyo wa Katonda, tujjuzibwe n'Omwoyo wa Katonda, tujjuzibwe n'Omwoyo Omutukuvu Mukama, tujjuzibwe n'amaanyi go Katonda omulamu, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tukwegayiridde Taata, leka otuviireyo Katonda wange. Omwoyo Omutukuvu leka otuviireyo Mukama, olw'ekitiibwa kya Katonda, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amen and amen. This is morning breakfast wano sisukawo. Ayagala okulokoka teeka emikono mu kifuba, gamba Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, I thank you for this morning breakfast. Mukama Taata nze yatula amannya g'omulungi
omulundi ogusooka gaddemu ogwokubiri n'ogwokusatu. Gamba Mukama nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era nkusaba ojja amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Taata negaana Setaani n'endagaano ze zonna zonna n'emizimu gye gyonna gyonna nzikiriza era Mukama nga njatula n'akamwa kange nti Yesu Kristo Omunaazaaleesi yafa n'azuukira n'avaayo mu bafu ate nga mulamu emirembe n'emirembe era nga njatula n'akamwa kange nga tewali ankase nti ndokose. Nzikiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwange okuva kaakati okutuusa emirembe n'emirembe. Amiina. Mu linnya lya Yesu mwensabidde. Haleluya. Shalom, shalom, shalom.